kumulya mbwayagala ne Nabatanzi. Franka Ntambi yabitugambye jjo. Mbo yamwagala ali mu pifo. Mbo oyo mwana w'Ababitus oyo omuyimbi. Mbo yali mu pifo nga Nabatanzi azannya bina Uganda. Amusinga emyaka 15. Naye Nabatanzi we bataakusibagwa defilement ku olwo. Mbo yatandika omulya mu siniya 2. N'abakazi b'ennaku zino nabo balunda. Mbu Nabatanzi yali azannya bina Uganda. Ng'oyo mwana w'Ababitus oyo omuyimbi ali mu pifo. Mbu batandika okweyagala. Mbu n'akalinda ne kakula. N'akalya mu siniya 2. Mbu okuva olwo taddanga mabega. N'abakazi mwekaza. Nabatanzi we bibanga bituufu mukazi gwe weekaza. Akaana k'abanna akato. N'alamu n'abavubuka bakula mangu. Toyinza nakutegeera nti omwana baamulira mu siniya 2. Wano Emmengo wano. Profesa Ntambi ye yabitugambye. Si bigambo byange. Nabatanzi nga yeekaza yalemera ku mwana w'abandi. Omwo mweyezooleza ebiiso omwo. Era nze nategeera Nabatanzi enewagundi wali ogenze kuba te ono omusajja ono alina akasolo akatini Lwasa. Kwanze natunulira Ssemudondoli wa Lwasa nga mutono bw'ati. Ng'ate Nabatanzi yafuna dde bomba. Omwana amulya mu siniya 2 nga Nabatanzi ozannya bina Uganda ku Pride Theatre ne bakatolo bwama. For information tuba naye. Nabatanzi yali azannya bina Uganda ku Pride Theatre wali Namirembe. Ngali ne Dube Sempata bakatolo bwama naye ng'ali oyo omwana wa Bitus Awe Rubiri mu siniya 2. Can you imagine? Abakazi obutaswala bawoza lwepu neffe mutulwepinza emirundi emeka. Nabatanzi ne Mr. Lee bagenda kweyiwamu kye bayita distressed introduction nga kuliko n'ekiwoowo. Yes, olunaku olw'Eggulo Galaxy FM yavuddeo nefulumya kaposita kano nga bagamba nti omukyala Diana Nabatanzi ne Mr. Lee ow'Ababitus teeka mundaawo bagenda kubeera ne introduction. Baana mumusala ekigambo akyemba mumanyi abaana abo mugambe congratulations mu comment section. Teekawo ka congratulations Diana Nabatanzi nga mwogeredde ebigambo. Mbwate Lwasa, mbwate gundi, mbwate munnange Mr. Lee ye yawangudde. Omanyi bagamba race mutandika muli bangi naye omuwanguzi aba atya? Ab'omu. Ebyo bisimenga gundi munnange Mr. Lee. Following like nga sharing video eno tagging Nabatanzi omugambe nti tujja omukyere bategeko mungi. Kino abantu balina kiwulira. Njagala okutwala omusa guno okubategeeza mwenna nti buli kyompulirako kyonna kituufu era kikkirize. Saagala ofunemu kubuusabuusa nti bambi bamuwaayiriza. Gwe buli kyoba ompuliddeko kyonna kye baba boogedde manya ge mazima kituufu era kikkirize nga bwe kiri. Abampereza inbox wamma abituufu ate ndi wa kitalo nnyo nga bwe ndowooza. Bakwana mugamba mutya fifira kwini mukyala nsubuga wano. Nina ebigambo byenkoye mu comment section eza video zenkola. Ensi ekyuka ate mwababonaabona mu mwayisinza okutegeera nti ensi ekyuka. Mukwano nze singimanyi ekyuka ensonga lwaki nkola byenkola engeri gye mbikolamu. Yensonga lwaki seetippa nnyo ku muntu nga nsuubira mbu tugenda kubeerawo okufiirawo nno. Yensonga lwaki sikola bintu nga pleasing abantu babala. I always do things to please my own self, right? At the table of my life, it is me first, not even my kids. Me first, omwami wange n'abaana bange ne ba family members bange abo bemba nnoze mune emikwano gyange. Mu bulamu buno buli bwokola ebintu ng'oyagala kukulembeza abantu abalala ogenda kulemwa. Why am I saying this? I made my video.
nembagamba nze bwe nkuyite wange tozunga na bukaceerebo. I meant it. Gwe gwempise mba nkwagalira mba nkuvaliwenga so si bali bakwano bo. So I saw some women mujja mubuulirira nze bakwano am past level y'okubuulira mbu ensi tugiryako makoola ekyo nkoze nkimanyi era ndi ku makoola gange gendya siyingirira ga muntu mulala. Ensi ekyuka ngimanyi yakyukakyuka dde emirundi n'emirundi mu bulamu bwange n'embiraba era n'embitegeera nnyo. Tokyalina kyoyinza kuŋŋamba kipya ku nsi ekyuka, no tekiriyo. Ekyokulala mulekerawo okulowoolezanga mukolera abantu ebintu nga mbu bajja kuyamba abaana bo muba bajja kuyamba after. Eri abantu bogenda oyamba nga tebali kuyamba mu bulamu bwo bangi betuyambye naye nga be bamu kuba tuvuma ku social media. Naye nga bwekuba kulinnya nnyonyi gyali gyakolera gwe yajja nga talina na ssente n'omuyamba n'ogamba no nange nina abanyamba. Just your passing on kiri kye baakuwa oba kye baakukolera n'okolera omuntu n'agenda. Buli w'okola ekintu ng'ogamba nti no osanga ono yali yamba abaana bange, osanga ono yali nnyamba, oli sure otya nti abaana bo n'omuntu ono balisinkana oba n'ab'omuntu oyo. Gwe kyogamba muna baakuyamba bazadde bo be babayamba nti nedda. Mu nsi muno Katonda buli muntu alina kwamuyisiza okuyamba kwe. Bwe mba sikuyambye kitegeeza Katonda okuyambibwa kwe teyakuyisa ku nze alina omuntu omulala kwe yakuyisiza era omuntu oyo gyali lugenda ku ky'olunaku lumu omuntu oyo musisinkane akuyambeko okutuuka Katonda gy'akwagala because Katonda akolera mu bantu. Mulekerawo okufuula abantu abasibe in the name of ensi ekyuka, ani aliyamba abaana bo, ani ali kuyamba ng'oweddemu. Bangi abayamba abantu nga bali bulungi ng'ate bo baggwamu n'ekyokulya kibula naye nga bwe bayamba twasobola wadde emmere nga babawanda lulusu babatunulako bbali tebaagala na bantu bamanyi nti babamanyi. So you cannot teach me nothing about this life and its and the dynamics. You cannot, honey. I am a living example of those dynamics. I know well. I'm speaking out of experience. Oli nakugamba nti bw'olifiirwa tolibagoba mukwano. There was a story on Nagatali Konfufu whereby people were invited kukuziika nga talina national ID tebakkiriza na kuyingira mu kikomera. Another story. This ono mwana gwe baasalako olugalo. Walaba ekyali ewaabwe. Anything can happen. Ekisembayo ku ky'okuziika. Kulowooza funeral homes ajjira ki? Era ziziika. Ekyewalala kinjagala okubuuza kyogamba gwe buli mufaafe wammwe ku kyalo oziika. Asigala kungulu. By all means mba mulina okunziika nneme bbawunyirira. So bwe kiri bakyakuziika ayagala ajje atayagala abireke. Togenda kuntiisatiisa in the name of okuziikibwa. Kuki? Ndeka tonjiikiriza. Olwo nomulali akambye mbwoba mmere ye yababula. Mmere ye yababula gye muwa abantu oba honey ye emmere yatubula. Emmere yatubula. Bw'oba osobola okutusondera ku mmere tuwe. Tuwe tubakyaze ewammwe naye lese ewaffe. So literally me as Fifi the Queen Chala Nsobuga Omubwenti, I don't live my life ku base z'abantu mbu ensi bw'enakyuka ensi tugiryako makoola nkimanyi bulungi ensonga lwaki mama wange tata wange agaabwe bwe gaggwako Mukama n'abawummuza. So teri agambayo okitegeera. Secondly temuddamu kukola bintu nga mufo kyokugamba nti Katonda ansasule oyagala abantu bakusasule. Mwate abaana bange gwe abaakuyamba. My question was mama we yabayamba oba taatawo? Nti nedda. Katonda okuyambibwa kwe yali yakuyisiza kwaba abantu era nga yakutegeka ku mitwe gy'abo abantu. Kati naawe bw'olina okuyamba oba abaana be baliyamba ne mu bw'oyambe temuliba. It's funny. Oyinza n'okubeerawo ng'olina bw'oyambe naye nga bakwogerera bubi naye nga naawe okyali wano otunnyonnyola ku bantu. Ngera bwe nabagambye nti nze omuntu tambuulira ku muntu kuba omuntu mumanyi. Kati gwe atannamulaba gw'oba otijja but me as Fifi the Queen Mukyala Nsobuga
naye nga bakwano byebyo mpozi nekira kinjagala okugamba abantu nti tusigale nnyo mu layini zaffe. When I give my opinion ningamba nti nze kino bw'oba owa opinion yo gireete nga ggwe toŋŋaana ate nze neeyange nze nkugambye saagala bagenyi besiyise wange gwe jangu ŋŋambe nze bannange njagala abagenyi bange. I will not ask you questions because that is you and that is your life. Era nja kugamba amiina kubanga ggwe ekyo yeggwe. Naye ate opinion ogireeta nga oyagala okumanyiira n'okuvuma mukwano nze nga mmanyi okumanyiira. Mmanyidde ddala n'okumanyiira. Just olumu tuleka buli kintu tugamba akakati omanyi twasalawo okukolera abantu nze mpita Gen 8 kati omukazi ono ali mu bifaananyi awo ne ka vidiyo mukazi mufere aze ku ofiisi yaffe omanyiza embeera no ku ya LC1 wano Naabuta Seeta Mukono. Omukazi ono aze balina gurupu nnene nnyo atugambye nti ava Namugongo naye ku bintu byayogera byonna sina kukakasaako wadde n'ekimu okuggyako ekyo ekifaananyi kye kyenyinza okwekakasa kuba abadde mubbi. Balina kigurupu kinene bazze n'omusajja bazze ne gurupu nga kuliko buloka kuliko alesa omugaggaagula kuliko looya badreva bazze nga kigurupu nga balina ettaka lye bazze okutunda naye nga mazima si lyabwe. Kati omusajja wabakaseekase ne bajja mu LC ne bajja ne batandika okutufeera awo biki kati nga bamanyi nti no LC tubeera tumanyi bingi ku kyalo ne pooti z'abantu biki ebigenda mu maaso paka yetubasunze ne tuzuula amazima naye kyamukisa mubi tugenza okuzuula amazima abamu bayiseemu abamu bakitegedde simanyi looya biki beebulakanyizaawo buli omu tugenza okugera nti okuzuula amazima gavayo obulungi nga wasigaddewo omugagga aze ne ssente nga neseeyo ssente aziina nga waliwo n'oyo amuleese n'omukazi ono oba okitegeera. Kati omukazi ono tumukutte era akkiriza obufere era atwaliddwa ku poliisi naye ekyomukisa omubi nti poliisi nga woogimanya ya Uganda ajja genda bajja ku kigurupu kinene bajjagira bawayo emitwalo 5 oba emitwalo 30 bamute wabo baagala ssente bulina kutwalayo abasibe naye bwejjukira babeera bakola banoonya ka ssente. Kaakati zikyenjagala omukazi ono bagenda kumutta era agenda kukomawo mu society naye njagala tubeere nga tumutimba abantu bamumanye wababbye omuntu omulala akimanye oba alina omuntu gwagala okufera omulala abeere ng'akimanyi nti bano babbi bafere oba okitegeera ye bajja kumutta kuba tebana kyebagenda kumukola bajja basente bamute naye kyetulina okukola kumanyisa abantu babeere nga bamutegeera babeere nga bamwekengera wonna w'anaabeera. Kyekyo kye mbadde nsaba muganda wange. Obaddeyo mwenna kati nemami ngenda kufuula sereebu gwe kyoba omanyi natezani yeyita nateza Irene enetuufu nateza kati ono yeyita nateza anti alina agibwa gasumi wali namba